Fresh TV iyo ku Fresh TV program obulamu bwo tugusa tena sawa zile 12 lunaku lwa mukaaga tuzokwongera okutanya ku nsonga ez'ebyobulamu onako lero Stambudde nzeka nze ne CEO w'ekitongole ekimu ayongera okulambulula ensonga onako lero kubanga nzikiriza yalina etofaali ayinza otugattako ku nsonga ero okwogera ku lunaku lwaleero yanja kusaba beeyanjulire n'oluvannyuma ndyoke mbagamba omutwe gw'olunaku lwaleero neyanza sebo abalabi baffe nyongera okubalamusaako nze muwanguzi Shadrack nga mba mu kibiina ekiyitibwa Health Touch Uganda. Health Touch Uganda kibiina ekitumbula ebyobulamu mu ggwanga Uganda era nga buli mwezi tubaako ekyenjawulo ate kyetusomesa abantu baffe kubanga tukimanyi waliwo endwadde nnyingi ezisumbwa abantu wano mu ggwanga Uganda naye nga ensonga emu kuzireetera abantu okulumizibwa kwe kuba nti tebamanyi ku birwadde bino so obutamanya buno ne bibaleetera obutakola kituufu kugezaako kubwetangira ate ne baba nga babufunye okugezaako okubuvuunuka so Health Touch Uganda gwe mulimu ogwo gwekola okulaba nti abantu bayigirizibwa babeere nga bamanyi ekyokukola essaawa yonna. Kakati olunaku olwaleero omusawo waffe Shadrack tuzze okwogera ku mutwe gwa kkookolo naye ate tuzze twogera ku kkookolo ow'enjawulo kuba mukama wange natera okujja ku seeti simanya kyensonga eno naye kaajagala nnyo yengundi kuba yasooka tusomesa ku kkookolo w'omumwa gwa nnabaana n'atuuza ku kkookolo w'amabeere nokwe tuzze okwogera ku kkookolo w'omusaayi gwe tumanyi nga kansa w'omusaayi mu lulimi olusawo si gweta leukemia. Yes, kakati tugenda kuba tutanya ku nsonga ezimu obadde buno buva ku ki omufuna nkola ntya yewe mpaka kati butuuse omanfunye obubonero omanya nti kati buno obubonero bwe nnina obwakkooko kakati musawo waffe twagasoka ddala okumanya kansa w'omusaayi kyeki neyanziza mpozi omanye ekigambo kansa kati kikozesebwa nnyo naye ate ekitegeeza nti abantu bakitegeerera ddala mulimu omuntu afuna atugeze engeri ya buzimbu ebirowoozo buli muntu afuna obuzimbu biddukira ku kansa olw'okuba nti kansa asinga obungi aleeta engeri y'okuzimba naye mwattu kansa ow'omusaayi okwawukanako ne kansa omulala ayinza obutaleeta buzimbu bwonna so ekigambo kansa oba kkookolo kitegeeza nti obutafaali bw'omubiri bufuuse ekirala kubanga obutafaali bw'omubiri oba bwe tuyita blood cells buzimba omubiri buli kitundu kya mubiri kirina obutafaali bwakyo era nga bwolaba ekizimbe nti okukiyimirizaawo babeera n'amabulooka ge bagasse so obutofaali bw'omubiri oba body cells bwe butandika okukula mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga katugeze bukulira ku sipiidi y'amaanyi nnyo ate n'ekirala ne bufuna n'obusobozi obuva mu kifo ekimu obulina okubeera okugenda mu kifo ekirala kivaamu obulwadde bwe tuyita kansa oba kkookolo kati okusinziira ku kitundu ky'omubiri oba obutofaali obukola ekitundu ky'omubiri obufunye embeera eyo ye kansa omuntu gw'ajjamu so bwe buba nga butofaali bwa musaayi omanyi n'omusaayi nagwo gulina obutofaali bwagwo ate era nga bukola omulimu gw'amaanyi omulimu bwe tuyita red blood cells obutofaali obwo obumyufu obuleetera omusaayi okulabika nga mumyufu waliwo obutambuza oxygen mu mubiri then waliwo bwe tuyita white blood cells obwo nga butofaali obulemesa endwadde obulwanyisa obuwuka mu mubiri oba n'ebintu byonna ebiba byagala okukyankalana mu mubiri so singa obutofaali obwo bukyankalana ne butandika okukulira ku sipiidi y'amaanyi okusingira ddala buno bwa white blood cells omuntu ajjamu kye tuyita kansa w'omusaayi oba kkookolo w'omusaayi gwe tuyita leukemia. Ekigambo leukemia ekyo bw'otunuulira obutofaali obwo white blood cells tubuyita leukocytes kati kwe kuva akagambo leukemia akagambo LEU bw'oba ovudde gye kava kategeeza ekintu ekyeru so olw'okuba nti tubuyita white blood cells tubuyita white olw'okuba nti buli bunnaabo bwo buba bumyufu bwa red era singa omusaayi ogujjamu buli obutofaali bwonna obwa red gugenda kusigala nga gulinga omweru kuba gubaamu buno ate obwa white blood cells so singa obutofaali bwo buno obulwanyisa endwadde mu mubiri
butandika okukulira ku speed ey'amaanyi manye omusaayi bagukolera mu magumba mu busomyo waliwo oyinza okuba tumanyi gye guva so mu busomyo eyo singa abalala balowooza kunywa nnyo mazzi oba waliwo n'abagamba ennyaanya kasita ne kalenga kasita oli ebintu ebimyufu ebyo omusaayi gweyongera mu mubiri kituufu naye tekitegeeza nti obanga anywedde omusaayi wabula mubaamu ebirungo ebiyamba mu busomyo eri factory gye bakolera omusaayi okubanga bakola omusaayi ate mungiko naye nga guyina kubanga bagukolera mu kigero so obutofaali obumyufu buba bwa kigero n'obutofaali obulwanyisa endwadde buba bwa kigero naye singa buno obulwanyisa endwadde batandika okukola nga buyitirivu kitegeeza bugenda nakumalirawo space buli obulala ate obutambuza oxygen mu mubiri obutofaali obumyufu bwe tuyita red blood cells so ekyo nakyo kireeta obuzibu so leukemia oba kookolo w'omusaayi bwe bulwadde omuntu bwafuna singa obutofaali bwe obw'omusaayi okusingira ddala bu white blood cells obulwanyisa endwadde singa buba nga bukolebwa ku speed ya waggulu nnyo n'okuba nti eri gye bukolebwa mu busomyo wabaayo obusobozi obw'okuvaawo mu busomyo ne wagenda mu bifo ebirala ne butandika okulumbagana ebitundu ebirala leukemia ono asobola okulumbagana ebifo ebirala eby'omubiri mawuggwe kibumba bwongo so obuzibu obwo so kati kitegeeza mu bufunze leukemia ono ava ku butofaali wa white blood cells yes okay kakati wakumanya manyi twogera ku kansa ono naye abantu bayinza oba bebuuza lwaki balonzeeyo kansa ono kuba kansa wabika bingi alumu abantu ate abasinga bengeri gye bakola kansa w'omu magwana baana ne kansa ya prostate balowooza byo tebikola ki tebiriyo nnyo twala kumanya how big is the problem of cancer mu Uganda kansa ow'omusaayi naddala ono ow'omusaayi gwe tuliko olunaku olwaleero kansa w'omusaayi oyo akosa abantu bangi ate akosa abato n'abakulu manya alimu ebika mulimu ebika nga byo bisinga nnyo okukosa abaana then mbaamu ebika nga bikosa nnyo abakulu ate ne mbaamu ebisobola okukosa abakulu n'abato naye nga abantu bangi abakosebwa naye ekizibu kye tusinga okuba nakyo wano mu ggwanga Uganda nti endwadde ezimu nga zino zibaamu naye olw'ensonga ez'enjawulo abantu either ne batafuna kuyambibwa ne batamanya nti babulina obulwadde oba ne kizuulibwa leeti oba ne bwe kiba kizuuliddwa enzijanjaba nebanga si nnyangu ya kufuna kuba kati nga boolaba wano mu ggwanga Uganda Cancer Institute eri best Kampala osanga omulwadde ng'ali mu bitundu ebimu ebyo Uganda katugeze nga boolaba nebi omulwadde ali nebi omwana oyo nekiteeberezebwa nti ayinza okuba alina kansa oba oli awo kale n'okunoonyerezebwa ne kukola ne bakikakasa nti amulina kati ate ne kimwetaagisa okuva enebbi ajje e Kampala afune obujjanjabi obwo kati ekyo kiba kigenda kuzibuwalamu eno famire oba oli awo tebajjangako na Kampala tebalinayo muntu gwe bamanyi Kampala okumugamba obugambi nti genda e Kampala obanga agamba omuntu nti genda e Germany yewali obujjanjabi bwe bagenda okukozesa okujjanjaba so agamba passport biki ebintu ate sente so nowesanga nti abamu ne batandika n'okuwuddisibwa nti waliwo gundi wali asobola okukuyamba ebintu bwe bityo so ye big challenge gye tulina eremesa obulwadde buno okujjanjabibwa obulungi awamu n'okuzuulibwa amangu naye era nga abantu bangi abafuna mwaka gwa 2020 okunoonyerezebwa kwakolebwa abantu abakwata mu 2007 bali abantu actually mbangerageranyiza naye actual figure yali published abantu bali 2676 almost 27 nga be bazuulibwamu ekirwadde ekyo omwaka ogwo abonna abantu baba bangi okufuna obulwadde obwo omwaka naye ate ekisinga okwennyamira nti abantu abo abafuna obulwadde omwaka gwagenda okuggwako ng'abantu 2000 ku bo bafudde kitegeeza nga wasigaddewo ko nga 7 ate mu mwaka ogwo abantu bali 2026 nezigwamu abazuulibwamu ekirwadde gabe mu January kakati mu December yes nga 2000 bonna bafudde kitegeeza nti abantu obulwadde buno bwa bulabe nnyo era omuntu ali eyo aba alina okubutwala ng'ensonga
kubanga omuntu yenna asobola okubufuna naye ate bw'aba abufunye buba busobola okumuyisiza ddala obubi so bwebwo obuzibu ne mu nsi yonna abantu bangi abalina obuzibu obwo naye ne mu wano mu ggwanga Uganda ekirwadde ekyo kyeriisiza ddala nkuuli. Okusinza kwogedde n'ogamba nti abantu 2,600 balina ekizibu ekyo n'ogamba abantu 2,000 baafa. Olowooza ng'oggyeko n'ensonga nti eddwaliro liri emmotoka liri mu Kampala waliwo ensonga endala yonna gy'olaba nti neyinza obba yiviirako abantu okufa ng'oggyeko kino okuba nti obudde obulina obubonero biki byonna bino olowooza kati omaka ntegedde nti nina kanso nengenda ku ddwaliro jjuka eddwaliro engeri gyeri erimu likola ku bantu bangi olowooza nawo kiyinza oviirako omuntu kuba baŋŋamba nti cancer institute ya appointment n'ogendayo ne sente zonna bajja gaafe tuba appointment n'ojja ng'olibi bajja gaajja ku Lwokusatu olowooza naye eyo ensonga yankiza nnyo etera abantu okufiirwa obulamu. Ekyo nsonga y'amaanyi nnyo ate era nga tukyalina omulimu gw'amaanyi gwe tulina okukola wano nga mu ggwanga Uganda n'ensi ezitufaanana mu byobulamu kubanga singa kiba kizuuliddwa nti omuntu alina obulwadde kiba kinyuma nnyo omuntu oyo okubanga enzijanjaba oba obujjanjabi weebuli kale waakiri omuntu ye nga ye ateekeyo bugayaavu kibeere ku ye naye waakiri obujjanjabi bulina okubaawo. So abantu bazuulibwamu obulwadde naye nga engeri y'okubajjanjabamu teriiwo. Olw'okugamba wengamba nti engeri y'okubajjanjabamu teriiwo oli ayinza okugamba nti naye Cancer Institute weeri naye kati nga ekyokulabirako kyenkuwadde mu bujjanjabi ekisooka walina okubanga service weeri eri easily accessible omuntu asobola okugituukako nga tayise mu bugubi bw'amaanyi nnyo. Obugubi buyinza okubaamu okutambula olugendo oluwanvu kati omulwadde bw'abanga ali nebbi ng'omugamba ajje ku Cancer Institute. Ku Cancer Institute bamuwa appointment bamugambe nti bagenda kukomangawo buli luvannyuma lwa bbanga bweriti. Okujja mu Kampala kwokka olina okufuna wogenda okusula, olina okufuna ekyokulya kyogenda okulya ebbanga lyonna lyogenda okumalawo ate oba oli awo waliwo n'obuvunaanyizibwa obulala bw'olina ewaka. So eyo challenge y'amaanyi nti access ebadde si nungi nga bwe kyetaagisa ekyo ne kiviirako abantu abamu okukosebwa then abalala ne batazuulibwa. Omuntu abeera ku kyalo osobola okugenda ku kyalo n'osangayo omuntu nga mulwadde naye nga tebamutwalangako na mu ddwaliro olw'enzikiriza abantu ze balina ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda oba omuntu we batuukira okumutwalira mu ddwaliro ebiseera ebisinga aba alina emikono mingi gyakoze eki gyayise. Mulimu ne gw'osanga mu ddwaliro n'omugamba nti olina obulwadde bwe buti era kino kye kigenda okukolebwa ne bamujja mu ddwaliro ne bamutwala mu kifo ekirala ekitagaba bujjanjabi nga bwe tugaba mu ddwaliro. Ekirala nti mu kukebera abantu abalina obulwadde bwa kansa ono ebiseera ebimu tujjako omuntu obusomyo jjukira obusomyo buli wakati mu ggumba bone marrow tutera kufumita wano ku kiwato emabegaawo naye abantu abamu bayinza n'okugaana. Nze nalabako abalwadde abagaana n'agamba nze temugenda kunzijjako busomyo olw'okuba nti tebamanyi nnyo bikwata ku bulwadde buno. Ate abamu n'agamba nti gundi bamuggyako obusomyo naye n'ayitirayo kati ne kiteeberezebwa nti prosesi y'okuggyako obusomyo yamuviiramu okufa kumbe munnange yali alina kansa ono ate nga kansa ono atta. So omusawo bw'abanga akugambye nti kino kye weetaaga ebiseera ebisinga ye aba akimanyi. Sisobola kugamba kukola kintu nga nkimanyi obulabe obugenda okukivaamu businga omugaso gw'ogenda okuganyulwamu. Yes, risk esobola okubaawo naye tupima ne tugamba risk yenkana etya ne kyafunamu kyenkana kitya. Kyofunamu bwe kibanga kisinga risk eno then tugenda na kino. Otherwise waliwo okugamba nti tugenda kukola kino ate no risk eno nayo nebanga egenda kukosa nnyo. So ezo ezimu ku nsonga ezireetera abantu ate okufa olw'ekirwadde kino. Kati awo wenyini wenyawo okusinza okubuuza kino manyi ino program yo yewaayo kumanyisa abantu baffe kyekitambula mu nsi y'ebyobulamu. Waliwo risk okujjako akasomyo waliwo
procedure y'amaanyi nnyo eyo. Lwaki abantu abamu bagigaana? Kubanga lwaki nkibuuza bwe ntyo, nze ndi mujulirwa w'omuntu namuntu kumanya yafa kansa naddala ono w'omusaayi, naye yajja ku ddwaliro nga wentaba results ze omusawo agamba namulwadde mufu, nga laba white blood cells zigenze bana mu 15 zireyo zishootinze nnyo nnyo bawisto nga bwentuusa results ze bagamba omuntu mulamu naye bo bagamba olimba afudde. Ate omuntu munaija lewa wakali apocha ali bubi nenga ya mutima gumugamba bilala naye nga ate ye mulamu nenga buli musawo agamba ki afudde olimba. Kati njala kumanya risk yokujjako obusomi obwo omuntu is it a procedure tusoka kumulaba ne tumassessinga lwaki abantu bagaana ekintu ekyo kyokujjako akasomero kubanga sigwa so okukingamba nabanyi nabalaba kingambako zitabajja kunfumita nono kunjigako nakola naye yagaana omufumita nala zitabajja kinkola. Kakati nga bwe nkugambye kati otunye details za risk za procedure kali mu ezo kibikula nnyo naye mu bufunze funze. Waliwo obulwadde bwo nga bwe kisooka bwa mutawaana. Kati obulwadde bwe bubeera obw'omutawaana abantu bayinza obutabumanya eyo kati singa wabaawo ekikoleddwa ku mulwadde oyo naye ebintu era lazima ne bigenda bubi abantu bayinza okulowooza nti kino ekyakoleddwa kyekyavuddemu obuzibu. Kiringa kujja muntu mazzi ku mugongo kumukebera. Waliwo obulwadde obukosa obwongo ne mu spinal cord oyo tugiyita obububi oba coverings ezibika ku bwongo ne ku spinal cord betuyita meningitis. So waliwo obulwadde bwetuyita meningitis. Omuntu singa ofuna obuwuka ne bukuyingira mu mazzi ago agatambulira mu mugongo waliwo obubonero bwojja nabo mu ddwaliro ne si buli muntu nti afuna obuwuka mu mazzi ago agatambulira mu mugongo era bulwadde bwa mutawaana nnyo naye engeri gye tubumanyaamu kufumita ku mugongo ne tujjako amazzi ago ne tugakebera then omuntu ne tumuwa obujjanjabi. Naye kati omuntu olw'okuba mulwadde nnyo singa ebintu bijja bubi kale ne mugezaako ne mumujjanjaba naye n'ayitirayo. Abantu bagenda kugereesa nti bamugyeko amazzi ku mugongo singa tebamugyeko mazzi ku mugongo omulwadde waffe yandisigaddewo. Kumbe ekyatuleetedde okugyako amazzi ku mugongo obulwadde bwe yabadde nabo bwabadde bw'amaanyi. So kyekimu n'ekyokuggyako obusomyo. Si buli muntu ajja mu ddwaliro nti tumuggyako obusomyo naye bw'oba n'ekirwadde kye tuteebereza okuba nti kiviira ddala mu busomyo tugenda kugikuggyako test eyo. Naye olw'okuba nti obulwadde bwo nga bwo bw'amaanyi era nti omuntu aba asobola okufa singa omuntu oyo afa abantu tebagenda kukitegeera nti kyavudde ku bulwadde olw'okuba nti bwadde bw'amaanyi wabula bagenda kulowooza kyavudde ku mpise ne yamukubiddwa ku mugongo. Kati ne kireetera abantu okugitya naye yo nga yo teyandibadde ya bulabe singa ebanga ekoleddwa omuntu amanyi kyakola. Naye nga weewaawo tukimanyi nti omuntu bw'agibwako obusomi obwo waliwo ebintu by'aba asobola okufuna kugeza mu busomi oyo tewalina kubaayo buwuka. Kati okufumita omuntu osobola okutwala obuwuka obuli kungulu ku mubiri kuba ku lususu lwaffe kuno kubaako obuwuka naye nga tebulina ngeri waliwo ekibulobera okuyingira munda. So wakati mu kufumita oba osobola okutwala obuwuka obwo okuva kungulu paka munda omuntu n'ajjamu obulwadde ate obulala. Then singa omuntu alina obutofaali bw'omubiri obulemesa omusaayi obulemesa omuntu okubleedinga nti singa neesala wano waliwo obutofaali bw'omubiri obugenda okujjaawo bulemese omusaayi okusigala nga gunvaamu oba guva mu kiwundu. Kati omuntu wabanga alina kansa oyo jjukira obutofaali buli obwa white blood cells bungi ate bw'obuba nga buli mu kukolebwa bungi ebikozesebwa mu kukola buno obulala bikendeera era ojja kusanga nga buno bwo bungi nnyo ate buno bweyongedde okukendeera okusingira ddala. Kati waliwo obutofaali obwo bwe tuyita platelets obulemesa okubleedinga. Kati omuntu alina kansa oyo osobola osanga nga platelets ze almost ziweddemu ziri ku 0. Kati kitegeeza bw'onoomufumita okolewo ekiwundu ajja kusigala nga avaamu omusaayi kubanga obutofaali bwo bulina okumuyamba okulekeza omusaayi okufuluma oba okubleedinga buli wansi nnyo. Era singa tukizuula nti omuntu ali mu mbeera bwetyo waakiri tugezaako ne tusooka ne tumuwa ku musaayi
okulinnyisa obutofaali buno obulala ne tulyoka tumuggyako obusomyo. Naye singa omuntu abanga takyegendereza oba n'akikola nga tategedde oba mu butanwa asobola okubulidinga ennyo. Pozi ne ka pain bwe tuba nga tuggyako obusomyo buno tusannyalaza, naye mulimu abantu amasannyalaze be gatakwata bulungi, mulimu abantu nga bo ayagala doozi ya waggulu nnyo oba eyinza eddagala lino eriweebwa mu kusannyalaza ziyinza obutaweebwa bulungi, so omuntu n'awuliramu ka pain. Naye nga singa liba nga liweereddwa bulungi obusomyo busobola okuggyibwako nga towulidde pain oba nga towulidde pain y'amaanyi. Kakati ebyogere biyinza kukibuuza who is at risk okufuna obulwadde buno, kubanga ngegyogeddemu kiraga nti buli omu asobola obufuna naatera buli omu asobola obufuna waliwo risk factors ezitewalika omuntu aba zina asobola okukola ki kimuwa enkizo okufuna obulwadde obwo. Waliwo ekisookera ddala mu musaayi gw'abantu, mulimu abantu nga mu famire yaabwe endagabutonde yaabwe erina ekyenjawulo ekibalinyisaako ku mikisa oba ku bulabe obw'okufuna kansa ono. So bw'obanga mu famire yo mulimu omuntu yali afunye kansa ono, emikisa gyo giyinza okubaako. Okusingira ddala waliwo be tuyita ba first degree relatives, maama taata senga kojja muganda wo, abo emikisa gyo gibaako waggulu. Then mulimu radiations zino exposures ku masannyalaze ag'amaanyi ago ge tuyita radiations, nga bw'olaba x-ray kyova olaba nti omuntu tumugamba nti si kirungi kubeera buli kaseera nga bamukolako x-ray. Mulimu abalwadde abajja mu ddwaliro ne beesabira x-rays, omulwadde najja n'agamba musawo nze nzize mu ddwaliro kukola x-ray kyekindeese. N'omugamba nedda ekyo ky'olina kiyinza n'agamba musawo nze nzize kukola x-ray. X-ray yo ensonga lwaki omusawo olumu ayinza okukutangira kuba kimanyi amasannyalaze gali agakuyitamu gasobola okukyusa engeri endagabutondeyo gy'erimu ekikuviirako okufuna kansa. Ayinza okutaba na kansa wa musaayi yekka, ayinza okuba ne kansa omulala naye nga so radiations ezo, era abantu abatera okubeera mu radiations ezo ez'amaanyi mu makolero ag'amaanyi oba olinga omulimu gwe kuba abantu x-ray bafuna ebizibu ebyo lwakuba nti ennaku zino waliwo ate enkola egenda egunjibwawo okulaba nti abantu newankubadde nga bakola mirimu egyo tebafuna exposure. Kyova olaba omusawo oyinza okukuteeka mu kasenge okukolako x-ray, ye n'akola ki neyeekweka eri kuba yakimanyi nti gy'okoma okubeera exposed gy'okoma kulinnyisa ku mikisa gyo gy'okufuna kansa nga bw'atyo. Musawo simba kati otwala kumanya how do those radiations increase the risk of getting that cancer? Bw'obeera nga otunuulidde endagabuto oba cells obutofaali bw'omubiri bubeera bwekubisaamu buli kaseera, naye ekibuyamba okwekubisaamu mu ngeri entuufu nti bwe kaba kamu kalina okutuwa obulala bubiri katugeze mu ssaawa emu, nga eyo yenkola entuufu. Akatofaali k'omubiri kalina okwekubisaamu kakole kannaako obufuuke bubiri mu ssaawa emu. Enkola enkyamu ejja kubeera nti mu ssaawa emu kakubisaamu ne buno obufunye obubiri nabwo ne bwekubisaamu nti essaawa emu egenda okuggwako ng'olina obutofaali 10 abadde alina okuba n'obubiri. So omuntu kwe kujjamu katugeze kansa. So ekiyamba obutofaali okwekubisaamu mu nkola entuufu y'endagabutonde gye tuyita DNA. DNA eyo waliwo ebintu ebisobola okugikosa oba okugidamaginga. Singa ebeera damaged, byegenda okukola bigenda kuba bikyamu etandika okuleetera obutofaali buno okwekubisaamu ennyo. So ebimu ku bintu ebigireetera okubeera damaged ge masannyalaze gano ag'amaanyi getuyita radiation. So bw'obeera exposed kitegeeza obutofaali bwo oba endaga mu butonde DNA eri munda omwo egenda kubeera damaged oba emikisa gyayo egy'okuba damaged gigenda kuba waggulu. Singa emala n'ebeera damaged egenda kukyankalanya engeri obutofaali gye bwegabizaamu
Okukyankalana bwe kuba kwa kubuleetera kwekubisa ku speed y'amaanyi ye muntu okujjamu kansa. So radiation zikola kyamaanyi nnyo. Omuntu family gyazaalibwa kikola kyamaanyi nnyo. Waliwo ne zino chemicals ez'enjawulo emikka emikyafu egyo egiva mu bidduka egiva mu makolero kasita obeera nga buli kaseera oli exposed ku bintu ebyo kirina engeri gye kikulinnyisaamu emikisa okufuna obuzibu obwo. Kati oyogedde ku radiations nyamanya scan nayo gitwaliddemu n'omuntu okola scan eza buli kaseera nayo ziyinza okuvaako obuzibu obwo. Waliwo scan eziriko amasannyalaze ate ne mubaamu ne kano aka TV kakozesa ddoboozi. Waliwo kye tuyita ultrasound kakozesa ddoboozi si masannyalaze. Naye waliwo ate scan endala ezitali ultrasound ezikozesa amasannyalaze. Kati nga bw'olaba MRI magnetic resonance amasannyalaze ago aga magnet ezo bwe ziba nga omuntu azigendamu ebbanga ppanvu bwe bayaabwa alumu ogikola n'otafuna buzibu, naye bwe kiba nga kigenda kuba kya buli kaseera then kiba kigenda kuleeta obuzibu. Naye era ebiseera ebisinga okutwala mu investigation eyo kirina kubanga kyogenda ogiganyulwamu kisinga risk gyogenda okukijjamu. Okugeza omuntu singa omusaayi guba nga gumuyise mu bwongo nga twetaaga okumanya guyisemu kyenkana ki, agenda kwetaaga bujjanjabi ki okusinziira ku musaayi ogumuyiseemu. Nga bw'oba nga totegedde noba nga tomuyambye oba omuntu oyo ayinza okufa mu ssaawa katugeze 24 aba n'atakeesa. So ng'olina okukola katugeze MRI eyo ey'obwongo okulaba ekizibu ekyo. Weera okimanyi nti waliwo risk gy'ayinza okugijjamu naye ate kino kisobola okumutwala enkya. So byebyo naye nga exposure ya radiations obanga osobola okugyewala kyekisinga. Kati awo njawo okubuuza kimanyi nti scan x-ray tezeewalika nazo negolooza omuntu yandifunye x-ray emirundi emeka mu mwaka. Kubanga tulinayo abantu ajja kusobola okukola medical check-up nga tuyingira omwaka, agiddemu mu makkati g'omwaka, agiddemu nga tumalako. Akikolera emyaka 10 egy'omuddiriŋŋanwa waleete ebanga ngamba olina kansa amala agambye namugjawa. So kati kulowooza mukulaba nga mu abasawo omuntu x-ray zino yandizigamu emirundi emeka mu mwaka. Ng'oggyako ensonga y'obulwadde kuba obulwadde bwo tebwalika ebiseera ebisinga naye omuntu kale ye ng'omuntu kuba naye asoga musawo mana x-ray ngibaddemu nnyo emirundi kati mugwa mukaaga ndimu ki x-ray. So akuddamu kunyiza kirala omusawo n'akola tina musalira amagezi negooza kale ejjalibadde nga mirundi emeka mu mwaka. Ekisooka nti x-ray si emu ku tests zewandigenze mu manyi tukubiriza abantu okukola medical check-ups okumanya w'oyimiridde, naye nga x-ray si emu ku medical check-ups zoyagala okukola buli kaseera. Era bw'obanga wagikola omwaka guno katugeze ey'amawuggwe mulimu kati abamu nga tonna traveling nga tonna bakusimbula kugenda mu nsi zimu bajja kwetaagisa x-ray. Si nti guno mwaka ogikoze amawuggwe gaali malungi n'oguddako gikole olaba amawuggwe gali gatya, n'oguddako gikole olaba amawuggwe gali gatya. So si kintu kyogenda ne weesabira okulaba progress oba engeri gy'oyimiriddemu kati gwe ng'omuntu. Naye singa kibanga tekyewalika omuntu okugenda mu x-ray emirundi tegyandisusse 3 omuntu gyagenda mu x-ray omwaka, okuggyako singa wabaawo obwetaavu katugeze amazzi gakuyiise muki mu mawuggwe toli mu kussa bulungi. Omusawo asobola okutwala ne mukola ekifaananyi ekisooka ne kikakasibwa, then ne bateekamu olupiira okugezaako amazzi ago okugajjamu. Bwe tugajjamu tusobola okuddamu x-ray enkeera waalwo oba nga wayiseewo ennaku 2 okulaba oba amazzi gano gaweddemu oba gakendedde n'olupiira lwaffe tulikole ki tuluggyemu. So wabaawo obwetaavu nga tekyewalika tuba tetulina kyakukola, naye bwe kibanga kisobola okwewalika kyandibadde nakirungi omuntu n'atagendako mu x-ray ddala. Yes. Naye nga
emirundi 2-3 omwaka obeera okyali protected newankubadde bwe ngamba protected tekitegeeza nti tewabeerawo risk. Omanyi risk ne bwebeera 1%, osobola okuba gwe nga omukisa gwo olimu eri 1% ku bantu 100 bwe kubaako omu agenda okukifunamu obuzibu osobola okuba nga yeggwe. Kale kakati nga tuzeeyo ku mutwe gaffe gw'olunaku olwaleero, kansa w'omusaayi ono ye gy'ali naye omuntu ali yayinza obba yeebuuza manya ntya nti kati kansa w'omusaayi muyini? What are the signs and symptoms of this cancer? Kati symptoms ezo era zijja kwekuusiza nnyo ku mirimu omusaayi gwe gikola singa guba nga tegugenda kukolebwa bulungi. Kuba jjukira twagambye abasirikale b'omubiri ba mugaso mu mubiri, naye balina kuba ba kigero. Singa bakolebwa mu bungi, amaanyi agakola abalala gagenda kukendeera, kitegeeza abalala tubeere nga tubalina. Oba factory wali ewakolebwa abasirikale b'omubiri, space ennene yonna, almost yonna eyinza okutwalibwa bano abakola ki? Abakola abasirikale b'omubiri. Ate ne tutakola ziri red blood cells, ne tutakola zino platelets, ne tujjamu obuzibu. Platelets nagambye nti zitangira omuntu singa abanga afunye obukosefu bwonna obutayongera ku bleedinga. Yes, so bwe zibanga ntono mu mubiri omuntu kiba kimwanguyira okubleedinga. Akantu katono nnyo bwe kati kasobola okukuleetera okuvaamu omusaayi ate okukwata okulekeraawo ne kibeera kizibu ddala. Ate omusaayi gusobola n'okuyika wansi w'olususu, omuntu n'osanga ng'akoze ebibomboola wansi w'olususu wantu ne wamyukirira ku mubiri mu bitundu ebyenjawulo. Omusaayi gusobola n'okuyika mu bwongo n'ojjamu kye tuyita stroke, olw'okuba nti tewali basirikale ba mubiri balemesa ku bleedinga oba bakendedde bali wansi nnyo. Ekirala bano obutofaali bw'omubiri bwe tuyita red blood cells obutambuza oxygen mu mubiri. Oxygen ayamba mu kukola amaanyi ag'omubiri. So bwe baba nga bakendedde omusaayi gwo ne guba nga tegutwala oxygen amala, ogenda kuba tolina maanyi mu mubiri. Si lwakuba nti olina kyova okukola eky'amaanyi, amaanyi gaweddemu, naye olw'okuba nti oxygen wo atambula mu musaayi mutono, obutofaali obutambuza oxygen bukendedde kuba babumaliddewo ekifo olwakuba nti buli obulwanyisa endwadde. Ate no bwe ngamba nti obutofaali obulwanyisa endwadde, olw'okuba olina bungi togenda kufuna ndwadde, kuba oli ayinza okugamba nawe kati nga bwe nnina abasirikale abangi ab'omubiri obuwuka tebugenda. Naye ebiseera ebimu olw'okuba nti enkola eba ya bwangu ya kupapiriza, obutofaali buno nabwo buba si bulungi kimala. Babanga abajaasi abafuluma nga tebannaba kuyita mu training mu bujjuvu. Yes, so well ng'olina bangi naye ng'omulabe bw'abazze nga tebasobola kukola mulimu ogwabatendekebwa oba omulimu ogubasuubirwamu. So era osobola okufuna endwadde naye nga obukoowu buba bw'amaanyi nnyo nga tosina kyosobola kwekolera. Abamu ne bafuna omusujja, okusingira ddala ekiro n'afuna omusujja, ate n'okutuuyana kuba kw'amaanyi nnyo ekiro. Abalala balumizibwa mu magumba, olw'okuba twagambye obusomyo buli mu magumba ate bwe bukola omusaayi. Bwe buba nga buli kukolera ku sipiidi y'amaanyi kisobola okuviirako okulumizibwa amagumba. Obutofaali buno busobola kanso asobola n'okugenda mu bifo ebyenjawulo. Kasita lumbagana ebifo ebyenjawulo omuntu asobola okufuna obubonero obwekuusiza ku kifo ekyo gy'abeera agenze, okugeza mu bwongo singa obutofaali buno obukola obuli mu kukola obutofaali bw'omubiri, abasirikale b'omubiri abangi bugendako mu bwongo. Osobola okutandika okuwulira okusesema, okulumizibwa omutwe, amaaso okubeera nga tokyalaba bulungi, mu mawuggwe osobola okutandika obutassa bulungi, mu byenda osobola okutandika olubuto obutatambuza, ebyenda obutatambuza bulungi mmere, oba ebyenda byennyini ne byesiba, omuntu n'azimba olubuto oba n'aba nga tafuluma bulungi. So ebyo bye bimu ku bubonero omuntu bw'asobola okulabirako. Naye okupeeruuka, omuntu omutunuulira butunuulizi bw'oti, waliwo kakkala ako omuntu yenna kaaba nako, naye
asobola okufukira ddala nga bolaba olupapula ku ngalo omubiri gwennyini ku mimwa aba n'olulimi then ne wansi w'amaaso kuno. Kakati awo ndaba olinga alina babuzaabuziza olw'ensonga nti tuli mu mulembe ng'abakyala beeyerusa. Olajja kweyerusa afuna ebibomboola alowooza afunye kansa w'omusaayi. Kati we tumuyambe tutya? Waliwo ebibomboola abantu bye bafuna kwe kuba nti bano abeeyerusa wano wayeruse ate wali ne wasigala ku kalayo eya bulijjo. Naye wano ojja kuba mu bifo ebimu nga waliwo kalayo eya bulijjo ate wano nga wafuuse waddugavu okusinga. Wali ekyenjawulo kiba nti awamu wayeruse wano wali ku kala ya bulijjo, naye wano kijja kubeera nti wano wali ku kala ya bulijjo ate wano waddugadde, tewayeruka wabula waddugadde. Ate kati ffe mu baddugavu wajja kuddugalira ddala, ne mu bantu bali abeeru ne wano kasita omuntu abeera nga ali light skinned ajja kubeera nga kakobe, ajja kubeera yeefaananyiza nga kakobe oba n'olumyufumyufu dark red. Naye mu muntu omuddugavu nga nze ajja kubeera wajja kuddugalira ddala. Kakati ndoza obubonero kati manyi kati twogera ku bubonero buno oli ajja kubeera agambe twogedde obubonero bungi ate obubonero bwa kansa obusinga obumulinga obweddiŋŋana obulwadde busigala bwe mu kansa kumuliplayinga butofaali. Twagala kumanya how do I confirm okusinza kubona obubonero nze kansa owange wakino kubanga ojja kufuna obubonero bwa kansa w'omumagwa n'abaana yadde nga waliwo bwawukana naye waliwo obulinga bwe bumu ne kansa waki w'omusaayi. Kati nze manya kati ono okusobola okubonero bwe buti ono wange ateeka obba kansa bw'ati kubanga amazima gali nti the longer the duration nawe ogenda ogamba kusanga musawo kyayogedde ku TV naye kanange engwa wano. Ate era ng'ekintu ekyo kyetusinga okwagala nti mu kusomesa kuno obeere ng'okimanyi nti singa bubonero bwe buti ne bwe buti ne bwe buti buntuukako kyandibadde kirungi ne ŋŋenda okukeberebwa kuba nnyinza okuba nga nnina kino. Naye bw'oba tomanyi ojja kulowooza bintu birala, abamu ajja kulowooza baamuloze, ate omuntu omulala naye ajja kukugamba baakoze eki baakuloze, ate ng'obubonero bwonna bw'olina tubwogeddeko wano oba oliawo nga singa obanga wabutegeera oba ojja kuyambibwa. So ekisooka nti gwe ng'omuntu owulira nga amaanyi go matono n'otandika okupeeruuka, omuntu asobola okumanya nti omusaayi gunzigweddemu oba omusaayi mutono, opeeruuse engalo oba ku lulimi, tolina kyosobola kukola. Yes, olina olusujjasujja, omubiri gujjako ebibamba ebyo bye twogeddeko, obubonero obwo buba bwa nkizo. Naye bw'ojja mu ddwaliro ffe tugenda maaso n'okwekebejja. Ekisooka tugenda kuggyako omusaayi, waliwo test gye tuyita full blood count. Full blood count eyo etulaga obutofaali obw'enjawulo mu mubiri ne ebigero byabwo okusinziira bwe buba bwenkana mu mubiri. Tukimanyi nti buno buba bulina kubeera wakati wa figa eno n'eno mu mukyala, figa eno n'eno mu mwami, figa eno n'eno mu mwana ow'emyaka bwe giti, figa eno n'eno mu mwana ow'emyaka bwe giti. Kati singa tukizuula nti obutofaali obumu buli waggulu ate buno obulala either buli wansi oba bulinga bwe bulina okubeera, tugenda kutandika okuteebereza nti oba oli awo olina ekirwadde bwe kiti. Waliwo n'endwadde endala, katugeze omuntu singa ofuna obuwuka obw'amaanyi mu musaayi, infection ezo ez'amaanyi ez'omu musaayi, era zirina engeri gye zigenda okuleeteramu abasirikale b'omubiri okulinnya, kubanga omugaso gwabo kubeera nga balwanyisa obuwuka buno. Kati singa bubanga obuwuka bulumbaganye, information egenda kugenda eri wakolerwa obusirikale buno nti bannange mujje bangi okukakana nga omusaayi gulimu obusirikale bungi. Naye ye kansa alina engeri gy'alinnyisaamu abasirikale b'omubiri etali ya bulijjo. Kati bwe tugeza nti abasirikale bano baba nga balina kubeera wakati wa 4 na 10. Bw'ojja kufuna infection balinnye tugeze 10, 12, 13 oba paka nga ku 2, abamu asobola n'okutuuka mu 3. Naye kansa osobola okukebera ng'abasirikale bali mu 10. Infection ya bulijjo yinza obutasobola kuleeta kintu ekyo, yes, 10 ekyo. Era singa ate okwo bubanga ogattako obubonero buli obulala, then tujja kuteebereza tugambe nti oba oli awo
ono ayinza okuba nga kansa. Bono abasirikale abalala bo bali wansi nnyo ate bano bo bali waggulu nnyo. Kati bwe tuva ku eyo test tujja kugenda mu maaso n'okwekebejja abasirikale bo bali mu mbeera ki, basirikale nabaki. Kubanga nakugambye nti olw'okuba nti baba bali mu kukola ku sipiidi y'amaanyi, abasirikale b'omubiri bano b'obutofaali buno bugenda kusumululwa okuyingira mu musaayi nga tebukuze bulungi nga bwe wayogedde ku kyabeera ODU, nga training gye bafunye katugeze si y'amaanyi. So tusobola okuwexamininga mu microscope ne tubutunuulira obutofaali obwo ne tulaba oba sheepu yaabwo ntuufu, era obumu ku bwo tusobola okukimanya nti okusinziira buno engeri gye bulabikamu sheepu eyo si ntuufu. Kati we tuva awo ne tugenda mu busomyo we bukolerwa wennyini, kuba wabaawo buli nga bwo omulimu gwabwo okukola kuzaala bo tebufuluma, busigala eri omulimu gwabwo okuzaala. So ne tugenda ne ku bali bennyini, kuba okukyankalana kusookera ddala mu bali abazaala. So ne tugenda mu busomyo ne tuggyayo sample nayo ne tugyekebejja ne tulaba ne tukizuula nti omuntu alina obuzibu obwo. So ezimu ku tests ze tukola okumanya omuntu obanga alina kansa ono ow'omusaayi. Then jjukira twagambye asobola okusaasaana okulumbagana ebitundu ebirala eby'omubiri. So tuba tusobola okusinziira ku bubonero bw'omuntu, ate okubanga ne bwe tuba nga tetunakutandika ddagala tuba twagala tumanye stage gy'oliko. Abadde akyali mu busomyo buno bwokka oba abadde alumbaganye katugeze obwongo, amawugwe, ebyenda. Tuyina sikaani endala ze tukola, tugeze ey'obwongo, ey'ekifuba, ey'olubuto, okumanya oba waliyo ekintu kyonna tulyoke tukuwa obujjanjabi nga tumanyi wa wennyini w'oyimiridde. Kakati nga tuwagaddeyo byonna, wali ali yeebuuza kuba wageze ndoga kansa ono wa ttabu nnyo, ate ng'eje nti atambula omusaayi gutambula omubiri gwonna, kasobola otambulira ddala. Nze wenzikiriza nga twala kumanya what is the treatment yeba ddala gyeri, iyo eba gyeri tugenda mu usual phase nti first phase kwa wet, second phase wet, third phase oba eyekino yanjalo kubanga eje nti omusaayi gutuuka bulwamu ku speed ey'enjawulo. What is the treatment plan for leukemia? Kakati waliwo enkola ey'okukalirira. Yes, gye tuyita radiation. Tukalirira obutofaali obwo kasita tukizuula nti omuntu afunye obuzibu, obutofaali bukolebwa mu bukyamu, tugenda wali we bukolebwa ne tukalirira. Okukalirira okwo kuyamba okubusaanyaawo ate ne tusigaza buno obulala obukola obutofaali obulungi, omuntu ne tufuba okulaba nti abeerawo. Waliwo enkola ey'enjawulo, kuba jjukira nagambye nti obusomyo buli mu magumba. Kati obusomyo bwo busobola okuggyibwamu ne tukuwa obusomyo obupya. Yes. Kati ekigambo kiri bone marrow transplant. Kati mu nsi ezo ezaakulaakulana kikolebwa ne bakuwa obusomyo obulala. Ekyo nakyo kikuyambako nti buno obusomyo bwo bwe buba nga bukola gundi buleeta kansa, obutofaali buleeta bukyamu ate bubukola mu ngeri etali ntuufu, tusobola okukuwa obusomyo okuva mu muntu omulamu atalina kansa okusingira ddala abeera wa Luganda lwo. Omuntu omulamu oyo aba asigaza ki? Tetubumuggyako bwonna, asigazaako obumumala okukola omusaayi gwe, then naawe n'ofunako ate ku bulamu. Era nga bwe tukola mu bantu abamu abalina obulwadde bwa sikosero. Kuba n'obulwadde bwa sikosero bulwadde tuyita bwa nalubiri n'obulwadde bwa mubiri. Nalubiri. Nti obusomyo obw'omuntu alina sikosero buba bukola obutofaali. This time buba bwa red blood cells nga bwe bukyamu. Naye kati tuli ku bwa white blood cells mu leukemia. So era wali tusobola okuggyamu obusomyo bw'omuntu atalina ne tubuteeka mu ono era n'asigala ng'afunamu ekyenjawulo. So na wano tuba tusobola okukola ekintu ekyo lwakuba nti omuntu ali wano mu ggwanga Uganda nyinza obutamuwa nnyo ssuubi eryo, kubanga enkola eyo ebadde
tennanyikira nnyo Okay. ya mu nsi zaffe zino ezikyakulaakulana naye oba oli awo mu myaka egitali gya wala nnyo tujja kuba tusobola okukola ebintu ebyo. Yes, waliwo ze tuyita stem cells. Stem cells bwe bubeera nga buli obuzaala bumaama bwennyini era omuntu asobola okuweebwa stem cells ezo zimuyambako okulaba nti ate bazaala cells ennungi. Then okukwogattira n'ebintu ebirala nga kuwa muntu musaayi kubanga aba yeetaaga omusaayi. So kati this means that this treatment varying in what stage? Yes. Kwa kati stem cell therapy ye ingiramu ku stage ki? Yandiyingiriddemu ne bweba stage esooka naye obuzibu buli nti okujja accessinga akasente ne facility. Yes, yabbe. Nga mu Uganda mweri. Mu Uganda tetugikola. So it's best to tugenda Kenya nga bulijjo ndowooza. N'ensi endala. Okay, kakati waliwo kinyawo okubuuza. You know, twogedde ku cancer no, we can't leave out this point of dialysis. Dialysis kyuma kyoza nsigo. Kifuna omusaayi nekikola ki? Olowooza dialysis eyo naye eyinza okukosa n'eyitiramu cancer omusaayi in the long run? Yeah, kubanga omusaayi buli lwe guvaamu buli lwe guvaamu mu mubiri ne guyita mu kyuma oba ne guyita mu kintu kyonna wabaawo damage esobola okukolebwa. So exposures ezo zonna zisobola okuteeka omuntu ku bulabe obw'endagamuntu okukyankalana ne tuba nga tukola obutofaali bw'omubiri obutali bulungi newankubadde nga emikisa tegiri waggulu nga radiations ziri kubanga radiations zo zikubira ddala gye tuyita bone marrow obusomyo ewakolebwa obutofaali buno. So nga omusaayi bwe guggyibwamu okutwalibwa mu kyuma kya dialysis omusaayi gwe gugenda obusomyo bwo tebukola ki? Obusomyo tebugenda kyobulaba nti chances teziba waggulu nnyo nga muntu wa radiations. Naye bukiti kintu kyonna exposure y'enjawulo etali mu nkola ya mubiri eri natural, yes, eba ina risk gyesobola okuleeta. Kati nga tumaliza show, the last question is what tumaliza show. Twakumanya how often do we have to check for this particular cancer? Kyandibadde kirungi bw'obeera nga oli muntu atalwala sigamba nti waliwo ekirwadde kikutwala mu ddwaliro wakiri omwaka ne bakolako test eyo gye tuyita full blood count. Full blood count etulaga omusaayi gwo guyimiridde gutya, etulaga cells zo obutofaali buno buyimiridde butya, buli bulungi kuba mulimu kansa ow'omusaayi nga yakola ku speed y'amaanyi. Bw'omufuna omwezi gugenda okuggwako ng'ebintu bibi, then ne mubaamu n'onaakula empola mpola. So nga oyo akula empola mpola ebiseera ebisinga n'obubonero ayinza obutaleeta bubonero bw'amaanyi buyinza kukweraliikiriza kulowooza nti olina ekirwadde eky'amaanyi. So bw'obanga okoze test eyo katugeze omulundi gumu mu mwaka kiba kikuyamba nti bw'abeera nga abadde onaakula empola yagenda okujja era tuba tumukwata mu budde ate ne tukuwa obujjanjabi. Maza musawo tugenda batumaliza sheno nakolwayo. Twagala okusokerera okwebaza abali ku Fresh TV atwekumiddeko kuva ku saa 12 kati saa zigenda mu emu era musigadde mu Fresh TV musoma ku nsonga ez'ebyamu. Twagala okusokerera okwebaza omusawo akkiriza okudda bwe kasana n'abanga atukkaatiriza ku nsonga za kookolo era nga gyamweda kyanga 2 abe nga atuwa akagamba akasembayo n'enamba y'essimu atusiibulira awo ndowooza. Tweyanziza nnyo badde balabi balungi. Ensonga zino ze twogerako nsonga z'amaanyi nnyo era bwe tuba nga tusomesanga bwe tusimanyi oba abantu tutera okubakubiriza okufunayo ekitabo. Abantu tubagamba nnyo nakuba kati tulina abagundivu kuba bo batera okubuuza ebibuuzo era nga batalaga bawandiika batubuuza bingi. Kiba kirungi era nkikkaatiriza nti ofuna akatabo ku programu ng'eno n'owandiikamu notisi zo era ng'omuntu bw'agenda mu kyaki papa basomesa n'owandiikamu kikuyambe okuba nga wejjukanya ebintu bino kubanga olunaku luyinza okujja olubi n'ojjukira n'ogamba oba omusawo yagamba ki ate ng'oba oli awo tolina nawe ogenda kumutwe.
So ofuna ekitabo nobanga owandiikamu n'oyongera okuyiga naffe. Omuntu bw'abanga agadde okumanya ebisingawo aba asobola okutukubirako ku namba y'essimu 0753 n'obuuza enamba erine ku WhatsApp, oba osobola okubuuza ekintu kyonna ne tukuyamba. Pozi nga bwe twayogedde mu kutandika nti nviira mu kibiina ekitibwa Health Torch Uganda. Health Torch Uganda kibiina ekitumbula ebyobulamu mu ggwanga Uganda, era nga omwezi guno gwonna tubadde tubunyisa kigambo ku bulwadde bwa kansa ow'enjawulo. Ovuze mbadde mbulira njiri. Tubadde tubulira enjiri naye ku luno si ya Mukama waffe Yesu Kristo yokka, wabula ne ku kirwadde kya kansa. Era bw'obanga oyagadde okuyiga ne ku kansa omulala, oba osobola okufuna information ku platforms zaffe. Ate omwezi ogujja tugenda kuba twogera ku kirwadde kya sickle cell. Yes. Ate nga naye kirwadde ky'amaanyi ekikosa abantu baffe. Otherwise mbaagala nnyo, ndi muwanguzi Shadrack, Mukama abankuumire. Tusobola okuddamu okwebaza. Nange nga njala obebaza abasigadde ku Fresh TV. Amanya nsegereze Tamale Haruna tusinkana n'omukaaga olujja. Mwelaba.